Kwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzaako nti wasiibye otya afunye okusoomoozebwa nkusaasidde ofidde olwazza n'okusoomoozebwa okulala mu ngeri y'enjawulo nsaasira bannamawulire abakasakira ku paalamenti BBS ng'ekitongole ky'amawulire ne bannamawulire abalala bonna okubibwako munnamawulire Joseph Sseruwooza tutegeezeddwa afudde ku nkya y'olunaku olwaleero olunaku olwokutaano. Nze ng'omuntu Sseruwooza namanya ndowooza emyaka nga 6 emabega nga kyakola ku Impact Radio ne ku Dream TV nga lipoota ku paalamenti nga nange nakagendayo nga lipoota. So tusaasirako mwenna abanganda abakoona ab'emikwano n'abalala mwenna bafiiriddwa abantu bammwe be tutamanyi namwe tubasaasidde. Afunye ebirungi gwe tukoozaayoza nyina Agitaminwa Mulwani Muhammad ye Deputy President wa Common Man's Party mitundu bya Eastern Region. Tugenda kwogera naye ebigambo olwaleero agenda kusooka kubuuzeeko tandika program agibuuza abantu abatulaba mbalamusiza abalina gye bakola mwebala okukola tumanye eggwanga terikyalina mu mirimu eyinza okwebaza abantu bonna nga abamu tebanabakubaako kye baakoze abafunye ebizibu tunakuwalira wamu nammwe abafunye essanyu weekend bongere okukola ki okusanyuka kubanga obulamu ebeera stage buli omu abeera n'obudde bwe butuuka obulamu bosi bwangu nakirabidde ku Sseruwooza bwe bityo obulamu bwe butyo kyebola baffe batugamba alhamdulillah obudde buba butuuse oba bukoze eki butuuse naye kimanyi nga mu Busiraamu tetukola postmortem kitegeeza eddwaliro ly'ekibuga terina mochale terina bakola postmortem Obusiraamu tebugikkiriza. Lwaki? Katonda basazeewo. Allah basazeewo kyekyo kakati gogenda kola otya kumubuuza nti ono lwaki osazeewo kyokola ebyo mubiteekawo nga muze mu nsi yammwe y'amateeka eno ey'abazungu gye bagamba ate kakati olina okukola ki okufulumya lipooti naye ng'Omusiraamu teyeetaaga budde buba bwebu. Kati njala tugende ku nsonga ya Lukwago n'ebibiina by'obufuzi nategeddeko nti mbadde n'olukuŋŋaana lwa bannamawulire ku DF. Eggulo babadde ku PFF. DF bwe njogeddeko n'obukulembeze wa CMP ne buŋŋamba nti omukulembeze wa Eastern gwe baasindisa abakiikirire ku DF. Kitegeeza gy'ova mbaddeyo tubuulire ebibiina byonna bizze okuleka nga bitementa otto Lukwago afuluma atya mu kkomera. Ebibiina ebimu bibaddeyo ebirala tebikoze eki tebibaddeeyo kakati biriwe bitabaddeeyo nuupu yo tekoze eki tezze tekiriddwa ate tesindise bubaka bugamba nti why waliwo bino ebituganya okukola ki okujja ne Democratic Party UPC ebyo byonna tebikoze eki tebizze kitegeeza ki? Kitegeeza nti abantu abamu bali wamu n'okunyolwa n'embeera eriwo era nga ekigendero ekibadde ekya zino meeting zonna z'olaba ekigendero ekirimu kyakuba nti kusala ntotto kino ekizibu kiggwa kitya kubanga bw'oba olaba Kamunye buli kaseera ejja n'ekola ki n'etwala enkoko Miranga negigira kakati saawa zino buli omu ayagala tukoze tutya Kamunye okubanga tekyakola ki tekyatwala nkoko kubanga enkoko tojja kuzisibira ate mu kiyumba zina okudda wabweru zeetaaye tojja kugamba nti politics omuvuddemu olw'okuba waliwo ki Kamunye so kakati abantu magezi kyagalina okusalibwa okusobola okwewala Kamunye ono ye meeting ezo z'olaba eyabaddewo eggulo ku PFF n'ebaddewo ku DF ku bitebe ebyo ate nga zikyagenda mu ki eya PFF naye waliwo abagyewaze ne batalinnyayo era waabaddeyo kati ng'abo abayina aba DP n'aba tebakoze eki tebaalabise so kakati embeera eriwo naye nga ebyo byonna olwaleero abantu kwebuzaabuza buki bwebuzaabuza kubanga ekizibu weekiri tulina okufuna think tank mu opposition byebigendere birimu okufuna think tank y'opposition esobola okubanga eteekawo enkola ey'okubanga waliwo abantu abalowooza abacalculatinga ababazi ne bategeera nti kino nga tekinaba kujja kikyetukola ki kyetusobola okukola omusota ogumanyi omusota woba ogumanyi twagala kati tiimu
erina obukodyo n'amagezi agasobola okudetectinga nti omusota guno buli gwe guswinginga omutwe bwe guti waliwo target gigenda okukola ki gwagala kubojja kakati tulina okufuna think tank we gugira bwe guti okuswinginga at least gugwe mu target oba gukube miss naye ate kati nga mutandise okweyawulamu anti kakati ebyo byonna bijja kubeerawo naye tekijja kutugaana kukola ki kugenda mu maaso na ku nteekateeka ya kufuna kibinja kya oba think tank y'opposition kubanga kati ekyo singa tekikolebwa opposition eyinza okuggwawo esobola okusaanawo kubanga kamunye buli lwejja erina enkoko zeetwala ate netwala ziri zennyini ensava z'amaanyi kakati zino waliwo zejja ate neekuba negenda n'ekiwawaatiro kwegamba enkoko nesigala nga esigadde naye nga aize esanyaladde ate oba in future ejja kufa oba si kyekyo abalala okuddukira ddala aye nti wano tewakyabeeka ne bakivaamu ate n'ensonga endala tetujja kukolera ku ki buli lwa striking nga tulowooze ewabula omulabe buli bwabakumamu ebyokulwanyisa ne tulyoka tulowooza tosooka okugendako Ukraine okufunayo misaire enkamba so tulina okubeera nga twetegeka nga bwe walaba omusajja omwiraani nga mwina ye yabeerawo ng'amanyi nti saawa yonna omusajja amulumba ne bubeera ddi kakati opposition eyagala etuule enkiiko zino okuteekawo think tank emyaka gino 5 egya transition enzanya ekoze eki ekyuse weguba mupiira tiimu kati eyingidde oba NRM oba PLU tiimu gye baleese abasambi baayo tebasamba guli mupiira short pass tebakyagusamba kati tulina okulaba kiki tulina okwesa ki ensamba era tutandise okugistadinga na mupiira ki ogubakola ki ogubajjaamu muli mu kisaawe temuyombagane onaganya okuwoli paasi obanga DFS okuyita abamu ne bagana okujja ne batawa na apology bati tuzze anti kakati buli kimu abamu bakitegeera ku lunaku olwo oba mu budde obwo abalala ne kibatwalira obudde okukola ki okutegeera kubanga olaba nti abantu abamu opposition ebadde n'ekizibu ekyo kya bbanga ddene so kyevola bakati kyetaaga okukitandika okukyaŋŋanga kati saawa zino kubanga kino kye tulimu kya myaka 5 era n'oli akuba opposition okugimalawo akulaga nti twetaaga tugikube until nga tewaliwo muntu ayinza kusitula mutwe ng'opposition tewaliwo na muntu webabuuza nti opposition aliwa ng'omuntu agamba owaye nze sijja kuwanika mukono wenaawanika omukono omusajja n'andabiraawo kakati abantu abamu bakyalimu embeera eyo ey'okutya tetujja kuvaayo bwe tunaavaayo omusajja n'atulaba tunaddayo eka ne tusula mu bitanda byaffe abantu abamu bali mu struggle naye bakyayagala comfort ez'okuba nti buli lunaku addayo eka n'asula ne mukyala we nengalooza ali mu struggle nga mu struggle naye nga bunaku ayagala asule mu masuuka ameeru awulira akabugumu ka mukyala we bwe bityo so kati abo abantu sebo okubateeta on board tolowooza nti kiba kya lunaku lumu nekikola ki n'okikola n'okisobola olina okubawa time n'obanyonnyola ne bategeera kiki ekitwolekedde mu mbeera eno eriwo tukoze tutya okubanga tukivunnuka kati kino ekyamukyala walukago kyeyayogeddeko nti opposition eganya okubeera obumu ku kukwatibwa kwa bba wange kinyonnyola bulungi bino ebiriwo byonna mukyala ekintu kyamuzitoyeeko mukyala Lukwago Nalongo ekintu kyamuzitoyeeko bukyabeerawo ne bbaawe ebiseera ebisinga ennaku 365 mu mwaka ayinza okubanga ennaku 320 abadde asula ne bbaawe mu masuuka ate bbawe wataliwo ng'alina emirimu gy'agenzeeko anti ze ennaku ziri zenkubalidde ngaana ezitakola ki zaabanga taliiwo era ategeera n'amukubira kaki ka video call nti olaba hotero gye bampadde nti ndagane mu kisenge eyo emabega w'oluggi mu kinaabiro oyinza okuba wagenze naki kuba no be wagenze nabo oba olina gwe washarinze naye ruumu kakati
ekyo kyabadde takituukangako kubeera nti omukulu bamuyodde asuubirwa okumala emyaka 5 nga tebali naye mu buliri bwe bumu. Kakati omuntu agamba nti yayogedde bingi gwe kitaaliiridde nnyina agamba atya? Linda buke tujja ensonga tujja zikwasaganya tofaayo. Omukyalo ono wadde bbaawe politician naye ye nyini abadde teyenyigira mu byabufuzi. Abantu abamu ndaba boogera bagamba nti lwaki teyavaayo luli kukola statement nga Babi bamulumbye nga abakyala abalala balumbiddwa, lwaki teyakola statement? Mwandibadde batuufu naye musooke mu analyzing ebintu bibiri. Babi abadde okwetabaakwe mu politics kubadde kuli ku level ki? Kubanga Lukwago oba Lukwago yasooka Kyagulanyi mu politics si bwe guli? Lukwago yasooka. Naye abantu abasinga balabye Lukwago jo wano ng'akola ki? Nga kino ekizibu kituuseewo. Abamu badde bamulaba mu kulayira. Abamu bamulaba mu kulayira ajja yeetaddeko obuntu bwe nga tabamulaba na bulungi kubanga abajja nga ki dress to kill kwolwo olunaku lwa mukolo neka make-up n'ateekako biri ebikofiira ebya Queen n'akola ki ne balayira n'ayingira emmotoka n'addayo. Kakati njagala ombulire waawala lwe baali bamulabyeko mu gathering eya politics. Naye Babi naye nyini abadde politician ng'abeera ku nkuŋŋaana n'akuba akalulu n'anoonya akalulu ku kitebe ku Nuupu abeerawo era ne bamuadressinga nga first lady kuki ku Nuupu parade ajja n'azinspectinga okitegeera ebintu byonna abadde ng'ali involved. Oli n'agamba nti oba oyagala ekyo kifo sooka olabe ani first lady yogera ne Babi bwakkiriza ffe nga tukuwa kaadi. Bwakkiriza nga ffe tukuwa kaadi. Okitegeera ebintu bingi abadde ajja byenyigiramu kitegeeza politically abadde ki involved. So toyinza kumugeregeranya n'enaalongo. Kakati abantu baleetisa ekintu kiringa ekigezaako okuba nti banafuuya oba gurupu eyegezaako okuwoza kalyonso kubanga Babi twali tusuubira waliwo we bagamba nti ne Wakiso district ayinza okujja nga MP mu kisanja kiri ne balowooza nti Naluyima bayinza okumugjayo ekintu Babi n'akiyingira naye kiyinza okuba nga ekyamulemesa yali Kafwansonyi n'agamba famire yonna tuneekola ki tunalabika tutya naye nga muli munda ekirowoozo ekyo kyakola ki? So abantu abo toyinza kubateeka ku minzaani n'obapimira okwo. Kagamba abantu abanenya mukyala Lukwago babuzeemu okutunuulira ensonga ne galubindi ki? Emirongooti obwongo bweyongereko okulowoozaamu k'okusukkako awo. Abamu babyogera lwakuba nti fitina. Naye nga logically tosobola kunenya oli kulajana. Mukyala bbaawe bamututte. Kakati oyagala akola atya? Essuubi yonna waagirina weewo. Bantu bagamba nti omukulu ono bba wange abaddewo ng'alwanirira ki? Enkyukakyuka. Abadde wamu ne gurupu zonna. Kakati bwe njogera ekigambo ekyo kitegeeza njagala bonna baveeyo. Kubanga ye kyabadde ayagala ng'ayagala alaba abantu bakoze eki? Bali awo bonna. Kubanga nti yalaba ekizibu kikoze eki? Manyi gundi yaŋŋamba kimutuukiridde. Honorable Munyagwa nti mu mateeka bo babirivinga nti oyo bwe kituuseeko yawulira obulumi bw'ekyo ekimutuuseeko. Exactly. So kati ye ayagala afiringe nga abalaba ye nga bwafiringa n'abalaba baba bakifiringa. Ekyo nga kisoboka. Anti kaakati ye nga kyalowooza. Okitegeera kyalowooza. Ye yadde alowoozezza bubi. Anti yabadde alowoozezza bubi naye ate mumukaligira bwereere nti lwaki abadde tavaayo n'ayogera. Kakati tudde ku bibiina bino. Yesterday yadde conference kyadde ki? Yabadde era conference. Yes. Kati ate yaleero yo lwaki ate ne leero mwakoze conference? Anti kaakati olaba ekintu ekiriwo kiriwo ekiti. Abantu gezaako kukola ki? Kugezaako kwongera abantu
awareness kubazuukusa kubanga kakati waliwo abebibiina ebirala tebategedde kyabadde ku PFF anti nkulaga kisoboka abawagizi kubanga ebintu bino tolowooza nti gwe olw'okuba gwe leader wa party Common Man's Party nti abamemba ba Common Man's Party bonna bakitegedde tebakitegedde kakati eno kitegawo nti waliwo okusisimula abantu bategeere nti waliwo wake up ekiriwo kubanga traditionally abantu babadde bakimanyi nti akalulu ekaggwa buli omu addawa ku mirimu gye mirala era kwegamba ebitebe by'ebibiina ebimu ne biggalawo abakola ennyo babeera ne press conference weekly abalala monthly yes so kakati kino kyakusisimula buli omu agamba nti waliwo activity ekola ki eriwo kati conference ya lero mbaddemu DF yes CMP yes CP PFF baddeyo ani ajikiridde ajikiridde Kaija kyawendera PPP ya Saddam Gaira tabaddeyo ne waliwo amukiikiridde Jema bagikiikiridde nayo UPC tebagikiikiridde DP tebagikiikiridde NUP tebagikiikiridde bwe mbaddeko n'owa DP yaŋŋambye nti ate ekimuluma ku ebyo aba NUP bayagala bafuke ba monopolist mu struggle nga bagamba oyo yali abo baali bakola n'omusajja n'ebirala naye ate kati ekinemusa nti NUP gye bali tusuubira okubeera eri kale DP ne UPC bo ne batagenda ate ebyo nayo tebaddeyo anti kaakati omanyi obukuku bungi mu byobufuzi enkwempitirivu okimanyi nga buli abantu ebibiina byonna ebisinga abantu abasinga buli omu alina kaadi ku kifuba gy'atadde ku kifuba teri n'omu agiraba tewali agiraba alina ekisanvu kye waliwo alina ekisanvu waliwo alina master ali bw'ati waliwo alina mutima yagirundemu yekka nejje mweziri zonna so kakati ebyo byonna kikutwalira obudde bungi kyevola bankugambye nti twetaaga tufune think tank egenda okuyambako okubanga erowooza beyond ku kino ekikola ki ekiriwo tutegeere nti omuntu aba nuupu nga eina agikiikirira ku gindi eyo think tank eyo asobole okubanga omuntu oyo annyonnyoka ategeere ekigendererwa lwaki kino ekintu wekiri naye obuzibu bwe tulina nti abantu abasinga balidda ba pate balina ebirowoozo byanjawulo n'aba bagoberera balina ki birowoozo byanjawulo kakati ate ogenda n'osanga nti ono akulembera eno pate alina empalana oluusi ziba z'abakazi nakyo kisoboka ekyo tuli mu nsonga za ggwanga tetuli mu nsonga za buntu anti nze nkulaga anti kakati ebintu bino oluusi ogenda n'olaba nga motion abantu ebasinziza amaanyi ebintu bye twandibadde nga tutunuulira nti ekintu kye tulina okusimbako essira kiki gw'olowooza bwe kyatubeerawo lwaki tetukolangako nti opposition yonna yeegasse wamu ereese candidate omu nga bw'olaba e Kenya lwaki tekibeerawo kweyagaliza kakati ekyo ekintu tulina okitandika kati kubanga bwe tutakitandika kati era emyaka 5 gijja kuggwako ng'era tulikyali muki olabe gurupu nga zitandika okutagala otandika abakulembeze nga batandika okukola ki naye bwe tuba tutandise kati ne wabeerawo think tank n'erowooza ne tubeerako bye tukola ki bye tutuukako abawagizi ba buli pate buli omu n'ategeera position eya pate bwekola ki bweri naye kino ekintu kye mukola mwezi gumu ng'okulonda kukola ki kunaatera oli awoza nti twagenza okwebuuza ku balonzi ku bamemba baffe ne bakigaana nga bw'olaba nti kaakati Besigye mu TD bagenda ne bamusitulayo busituzi kitegeeza nti bamemba tebali ku peegi emu naki ne kandidati waabwe n'obukulembeze era ne basalawo ne bagenda ne bamusitula mu lukuŋŋaana olwaliwo nti tetujja ekyo tetukiriimu so okwewala ebyo byonna twetaaga tukozesa eno time okuzimba n'abantu okutegeera n'okutegeera ki kye tuliko kye tutegeeza
opposition kikyeyagala tugenda mu kalunga n'abantu tebamanyi abantu balwana bulwanyi kufuna bifo naye nga tebalwana ku kiri ekifaananyi ekinene ekyokukyusa obukulembeze weewaawo tetuganye nti President Museveni naye ateekamu ababe naye abantu abo kaabaleete nga tebabadde part of this group etandise day one kwange mbadde ngenda kubuuza mu bye mukola byonna mulowoozaako ku mapeesa ga President Museveni amapeesa gonna tugalowoozaako kyevola banjagala tukozesa ekyansi eno byebyo bintu tutandike okubanga tuteekateeka kubanga President Museveni nkimanyi ayinza okugulamu abo abalimu oba n'aleeterako n'abalala naye bagenda okuleeterako buli omu ajja kubanga alaba nti awo yekimuleese kyekino bamuleese buki buleesi kati ate ennaku zino okusinga bwe tubadde nga tuoperatinga ng'omuntu nawe bamuleese buleesi ennaku 2 oba wiiki nga 2 okulonda kubeerewo toyinza kutegeera kubanga buli omu ye enkola gye tubadde tutambuliramu buli omu agira bugizi byakwesooka njagala kwesimbawo nga tewaliiwo bo bajja buzi ne bayingira ekibi bo bagala kaadi bagala kwesimbawo nabalaba wano ng'abamu bajja wano bwe balemesebwa wano eno katugambe basabye ka nomination fee nga baduka ku DF ng'agenda ku DF ngadde eno ngadde eri yabeera ki anti kakati politics abantu anti kanga ayagala baka bwa parliament ayagala baka bwa parliament olwokuba bamugambye nti eri jajja alabika ekibiina yakiwadde ssente mugende bajja kubawa kubanga balina okukola accountability ya jajja kakati abantu ne baduma bonna eri batugambye ssente gyeziri njagala kwesimbawo ku bwMP kale tulabe empapula kakati nomination fee eriwa nti anti batugambye mutuwa eri abalala obwedda batusasulira so kakati ekyo nekitta politics netulemerwa n'okufuna abantu abatuufu abalina okwesimba mu bifo so oli ajjayo nga ayagala kwesimbawo bwesimba tamanyi kibiina kyatandika kitya nga tamanyi na ideology y'ekibiina kibiina kistandinga ku ki lwaki ekibiina kyatandikibwawo lwaki tetwegasse ku bino ebiriwo yagambugambe mumpe tiketi okitegeera kakati na bino ebibiina ebiriwo saawa zino nabyo biyambibweko okubanga birungamya abaki abantu bamemba baabyo kubanga ogenda n'osanga nga memba wa NUP ali mu kuvuma memba wa Common Man's Party si memba yekka n'abakulembeze nolaba oli friendly fire ze balimu zokka kakati ebyo byonna bye twagala tutandike kati okubitunuulira naye wetubanga ffenna tuli ku goolo y'emu gwe lwaki okeera ate n'onvuma omupiira agulina ye jjajja naye jjajja tumugjeeko ki amaaso ekigendererwa kyo kiki twogere wano mu kasenge otubuulire kubanga abantu bagamba okwegatta kwamwe tekwandibadde kubi naye obuzibu buli bumu nti mmwe okwegatta mukuleeta mu budde nga mufunye bizibu anti kyekyo kyetwagala saawa zino ekizibu kino nga bwe ngambye ekiriwo kubanga kakati kitekinaba kuggwa wawulidde nti asomba oba ayoola kamunye tenaba kukkuta ekyalina beetadde kati ku hitilisiti okitegeera kamunye eriiso lyayo likyakuba 360 lipima bupimi kati kaseera banti kati obudde bwebu ng'ekola ki naye kakati wogamba nti tuli ekizibu kino kituyambako okwekuŋŋaanya mu kwekuŋŋaanya okwo nga n'entiisa weeri abantu bajja kutuula bakiwe obudde naye luli tubadde mu mbeera nti ate obanze sikiriimu ffe pate eyaffe tebanakubaako ge bakola ki tebitukwatako molova abo batuvumye n'okutuvuma molova abo bebeefudde nti kati kabejja mu byobufuzi bya wano kakati saawa zino wetwagala tutegeere nti strategy gye tugenda okukombatingirako omuntu atukola ki atuyiganya tugenda kwesa message mwe mwagala okufunira ensolima mu opposition anti kakati yes n'okuba nti tukola strategy okukola ki okustrikinga
Tetujja kutulinda nga friend batu striking tulyoke tukole ki tuzeeyo mufune interceptor kati tulina okumakinga sure nti naffe wayingira bw'ati agwe mu trap okugira bw'ati agwe bugwi mu trap aga nti yawaayi omusajja ate teyagudde mu trap kitegeeza nti naye asanyalale kitegeeza nti abalina basa ajja basanga mweteeseteese bulungi nga mwetegekere tumutegene trap agigwemu ikola nga muli wamu ekyokulala woba otunuulidde saawa zino buli omu alina obusobozi bwe buli pate inaki obusobozi waliwo alina brain power nga pate eyo eina brain power esinga obunene nga bo oba onoonya kutuula n'abasajja aba designing babwongo ng'eyo pate beerina n'osanga pate endala ng'eina nabali bakalampenge bw'oba oyagala yokya kipiira oba oyagala kwokya kipiira nga bo bali lwedde okukikola ki okukikola ne wabeerawo pate ng'eina majority y'abantu webanga etudde nebeera nga eri sinsiya ku kyemwogera neduumira nti abannaaye enkya United Force activity gye tugendako eri bweti okiraba kakati awo kiba kijja kukola ki buli omu akola olubimbi lwe awo tujja kwanganga ki omulabe kakati era awo wetujja okutegeerera ensolima anti kakati gwoyina enamba ate eddoboozi lyo libugana liriko amasannyalaze twasazeewo nti enkya tugenda na activity yakulumba kyokka gwe ate ogaanye okuduumira kakati otwagaza ki kati katutegeere nti naawe oli ku saidi eri katukukube tufe naawe kati mukuba mumanyi nti ddala teri kyekwaso kubanga mwatudde ne mukkiriziganya kuki ku mode of operation ate kakati ye naava ku mulamwa kakati awo ne mukuba talina excuse gyagenda kugamba nti abasajja bankuba baneetaddeko olw'okuba ndi w'amaanyi baagala kunsaanyaawo baabaguze kakati ebyo byonna tubikola nga n'abawagizi ne public eri paati kuki ku ebyo byonna awareness ebeere nga erina information etegeerekeka kubanga omuntu ajja oluusi ne yeekweka mu public olw'okuba nti public information terina emala naye negamba nti kituufu omusajja bamuyiganya buyigganya talina musango kakati kino kijja kutuyambako ensolima zonna eziri mu opposition okuzitegeera kubanga gwe oli president wa party kituufu position yeeno otudde ne ba president abalala ba party ne wabaawo ekisalibwawo okitegeera ate gwe n'okivaako kubanga enkiiko zijja kutuula ndi kakati ba secretary general bonna batuule ba president batuule buli kindi kwegamba tusobole okubanga tukwasaganya waleme kubeerawo loophole yonna omuntu wagamba nti ate ng'akonze saakakoze eki saakategedde tetwagala so eno time etumala okuva kati emyaka 5 tunaaba tumaze okukola ki ekintu okukikwasaganya kati buno omulumulu musoka bumalawo ddi buno obumulumulu ono bamuyisaganya okwatendinga meeting obumulumulu is a process tolowooza nti olwaleero lwetutandise twakakola meeting 2 nti ojja kumalamu obumulumulu eno process abantu ojja kubatwala nga atwala bino byolaba otandikire mu giya namba maka namba 4 so biri gradio twoteeka mu GM ne mugenda mpola mpola olaba n'emisinde bagamba sooka otambuleko ebinywa bikole ki ebinywa bisobole okuba nga bitandika okumanyiira kakati gwe abantu onoobateekako omuntu wabanga asambisa magulu 2 bano betuyita matako 2 atuula eno n'eno kakati ojja kumukyusa dakiika emu kubanga yeetaaga obudde obw'okunnyonnyola mukama we nti abasajja nga bazze supiidi na nkyasobola okubaketta eri nganyonyola andola we n'amunnyonnyola ekintu nga kizzeemu bulala tukoze tutya paka lwe mukola
buli katego handole naye n'atuuka okubanga arwaninze out of option kati vayo naga nti vayo tukusindike ewalala oba sigale eyo okole nga bye baagala naye wokozesa eryanyi wano oyinza obutamukola ki so ekintu ekiriwo ekiri mu opposition saawa zino singa tutubanga tutudde ekyekizibu obadde nga ogezako tunyonyola gundi plan enkola gye mulina okikolamu enkola gye tulina okikolamu tetwagala muntu asigalire tetwagala muntu yeekwase nti ate nze ku luno abasajja abo ekintu bakikola nga sikikoze eki sikitegedde kubanga buli omu anenya munne anenya ono anenya oli katusuubire nti kubanga kati saawa zino oba olaba ebitambula lisiti ekyali mpanvu lisiti ye ekyali mpanvu naye ng'olwo kagamba abantu bayitaaga tubeerawo bubeezi tulinde nti ono bamutwala ono bamuzaako n'ono bamuzaako nti owaayo omusajja yali alinga asaaga naye bonna batutte nti bonna batutte kakati awo muba muli ku ki omuntu ali ogwo n'ettiimu ye kakati naffe tusobola okuba nga tukola ki namwe mukola ttiimu tukola ttiimu kubanga singa tetukola ttiimu ojja kutuuka ekiseera nga tokyasobola nakukola ki kusalawo wo waka anti omusajja ajja kugamba nti eka temuddayo leero woddirayo nkuyoola nosula mu ofiisi nga omusajja bwe yasula mu ofiisi ye Mawanda kubanga olwedde omusajja yateekawo entiisa Mawanda ye baaba yatya n'asula mu ofiisi ng'era kimanyi bamutwala so kakati embeera eno weebanga tekwatiddwa bulungi kubanga ne gwe tulowooza nti w'amaanyi nnyo era naye alina akaseera watuuka mu kasenge ebintu ne bimukola ki ne bimutabukako naye olw'okuba nti ffe twanafuwa obwongo twabuteekamu embeera ey'okutya ne bwe tulaba ekisiikirize tulowooza nti akoze eki ajja tukidduka kati kakati twetaaga abantu baddeyo ng'omuntu asobola okuyimirira ne yeedifendinga omuntu asobola okuyimirira n'agamba no ekyo tekijja kukola ki ekimala ekyo tekijja kusoboka era singa tetukola bwe tutyo obuzibu buba buzze so kati ensonga mulimu y'ensonga yeeyo eyisa miitingi ezo era ojja kulaba n'endala nga zikola ki nga ziyitibwa kubanga ekintu kitandise tekijja kudda mabega kubanga atugoba naye ali mu transition kati bwe tunaasirika bajja kuleeta n'ekintu mu parliament kiyite buli omu addeeka yeebake era nga bw'olaba byonna ebiyita ndi kakati okufuna ssente lutalo olwo banka kakati bagambye nti tosooka $5,000,000 olunaku mu ATM banka ATM bade emu ya $2,000,000 abamu balina limiti ya $5,000,000 kati ate wali nga ngendo kuwithdrawinga wali mu banka kakati $5,000,000 naye kakati $5,000,000 olowooza ze ssente mmeka wano kakati katugeze ogenda kugula ettaka lya $1,000,000 si ezo miliyoni bimeka ziwayalinge ku akawunti yo libakutemeko omusola aba URA siwe kino beera anti waliwo abatalina akawunti kakati ebyo ebintu byonna kyengezaako kulaga mba sirina akawunti nga nyina ssente ezo naye ng'oli gwengulaka ngambye depositinga ssente kwena akawunti sisobola zidepositingako $2,250,000 kakati omulundi gumu okuteekako oteekako naye genda oziggyeko nga beekengedde nnyo kiki batyaki anti kakati ebyo byonna bakizudde nti kakati abantu kyoyagala kyobakola ki abantu tebakyalina resistance ku bintu byonna Munnayuganda kati bamutadde mu mbeera ey'okuba nti ye akola ki kyakwemulugunya eno
kugulumba bugulumbi na bigambo bikasera kunyenya mutwe atuka kumafuta nga gali mukakaga bitalo nanyenya omuntu naga neno government teka mutana uteka mwa ebiri kale katulinde ne Gaddafi yagenda ne yagenda bye tuddamu ebyo okitegera so kati ku kino ekyo opposition singa tetweranako abantu bagenda kufa abasigaddewo balemale abalala badukire ddala mu byobufuzi nga tebaagala kubiwulira kubanga kyemmanyi kati bangi nnyo abali mu byobufuzi active bakyala baabwe batandise dde okubagamba naye bino lwaki temubivaamu omusajja mumugende empola musajja mukambwe so balotamaguzi ababivaamu amangu ne badda mu nnimiro katonda yabataasa butaasa naye era tali seefu ayinza obanga ina bufayiro ayinza okuba ina fayiro ne bakeera n'abeera mu nnimiro n'awanda ekigambo ne bamukima mu nnimiro banoonya kimu kyokka ne bamukima mu nnimiro nga ne gambuuti zitemuli mu bigere pyapyapya paka ne bamutwala n'asoma oba ki bya bulimi oba lunyankole oba bya bulimi abaamanyi so ekintu ekiriwo kituyambeko okuba nti tukyusa ebizibu ebikola ki ebigenda okuli opposition ogimalawo era kyekigendeerwa think tank egenda kukola era ojja kulaba ekigenda okukola ki okuddira zino ensonga zijja kubeerawo naye zijja kubeera ku level ndala twategedde nti omusambi si yooli jjajja ono omusambi mupya amaanyi ayina maki Amanda Mayaka kakati waba ayina Amanda Mayaka tulina omukwatanga ki naye mulina omukwatira ddala ng'oli amaanyi ayina mapya yes so wekitabeera ekyo otherwise ekitegeeza mulina okwejjamu zino emboozi z'opposition mboyo Museveni mukadde biki anti mulina omulumbira ddala ng'omuvubuka anti kakati saawa zino buli omu yakitegedde kati tetukyalumba jjajja kati waliwo omuvubuka gwe tulina okukola ki okulumba nga opposition kakati ekyo kyo buli omu twagala kimuyingire muki mu bwongo ani kati gwe tuliko ndi tuli ku muvubuka ayagala ki nti naye ayagala ntebe kisoboka oba tekisoboka ebintu bino manyi abantu propaganda olaba Abannayuganda bakubye propaganda batandise okulowooza nti muhooza ekintu ajja kukitwala okimanyi ekyo nga propaganda abantu babakubye propaganda buli omu anti bamulabanga omulwanyizi w'eddembe Mabutu yali talina baana Kongo nanti ye yali dictator dictator kyeki naye kati ono waliwo ka hybrid Museveni yabalekera eddembe ne mwogera ne mukola ebyo anti kakati ebyo byaweddewo kyentegeezedde bonna wabadde tugenda kumano waje anti tetulina muliro kimanyi bulungi tokimanyi muliro gwaweddeko obadde kyawanda nika nkulekere Martin Kimbo wawuno wano tugende kale Martin Kimbo wagenda tandikirawo enkomye omanyi Moi yagamba nti nga Moi taliwo Kenya tekola ki teso abeerawo Moi bwe yafa paka kati kwajjako abakulembeze bameka paka Kenya etambula bulungi era batambula naye nga Moi nga yakugambanga nti Moi nga taliwo Uganda tejja kutambula oba Moi waba taliwo ono mutabanyi we yalina okubeerawo Kenya eryoka ekole ki ye mutabani we katali kuki gyali yali mu politics ya Gideon Moi Gideon Moi gyali eyo wansi tukomi wano kakati abantu baba kuba propaganda nolowooza nti ekintu kyekyo naye ng'ate si bwe kibeera so kakati opposition n'abawagizi abawagira opposition temuggwamu maanyi ekintu kigenda kutereera we mukyagalira akuume omusajja alabika agenda ku weekend eyingiddewo ndaba otaddemu n'engoye zakulya ssente kankusabire ozirye bulungi ziriwa wonna wobadde osinzira okubeera ng'otulaba ne Agitaminwa Mulwani Muhammad tugenda kukoma wano olwaleero twogedde ebigambo tujja kutandikirawo olunaku olulala akuume atakuumira mpeera